okulaba nga zirowooza ku ky'okuyimiriza okulwanagana. Ceasefire eteekeddwa okubeerawo era etandika etya ne bagamba tunaabiraba era ne batuuka n'okugamba nti enteeseganya zonna ezinaddamu okuba nga zibombojja twetaaga okulaba nga tufuna delegation oba ba representatives aba M23 nabo tusobole okuba nga tubawuliriza kuba tetugenda bategeerera tetugenda kuba nga tuboogerera beetaaga okubeerawo mu maaso g'abakulembeze ba East African Community mu bakulembeze ba sadaka banjule ensonga zaabwe tusobole okuba nga tubategeera bulungi weewaawo basobodde okuba nga boogera ebigambo ebyo n'okuba nga batuzzaamu amaanyi nga batugamba nti essaawa yonna twandigenda mu kadde aka ceasefire byendaba obudde buno ate byeraliikirizaamu. Amawulire gatulaga mu kiseera kirungi emmundu eyongeddwamu ebisoko nga gabeera amajja ag'eggwanga mukwano gwange erya Congo omuzannyo bagamba kati guweddewo ate bwe tugenda mu basajja bakulu aba M23 bano bagamba nti omwavu waakufa kyetulabako obulabi ku ddakiika eno emmundu batugamba kati tunuulira kibuga ekimanyiddwa nga Bukavu ekyo nakigamba abasajja bakulu nga bakamala okuba nga bawambye Goma era wayitawo enzingu ntono ne batugamba nti tugenda kati kutunuulira kye bayita Bukavu twetaaga okubanga tumutwala naye nga tonnaba kutuuka Bukavu olina okukimanya nti waliwo tawuni z'olina okubanga bw'otyo otandikiramu z'olina okusookeramu n'owamba ne weza oluvannyuma n'otandika okubanga oba n'essuubi nti ne Bukavu ojja kusobola okubanga bw'otyo mukwano gwange omutwala akati mukadde kana abasajja batugamba bongera okubanga basenvula mpola era nga mukadde kano ku mundu ewuliddwa ebitundu ebye South Kivu eno yo njagala nkutegeeze nti enkumi n'enkumi z'abawana yinchi bali mu dduka mu kiseera kino kyewalabako obulabi mukwano gwange mu bitundu gamba nga Nyabibwe kino kyesudde kilometers 6 bw'obanga ovudde mu kibuga ekimanyiddwa nga Bukavu ajjukira tugambye nti abasajja balubirira kubanga bakwata Bukavu kati ebimu ku bitundu gamba nga Nyabibwe bamaze dde okubanga byo babikwata mu kiseera kino then kati bayina ebitundu ebirala bye batunuulidde nabo bye baagala okubanga bajja mu ngalo ez'amagye aga musajja mukulu Felix Tshisekedi ababulijjo kasaba maze okubanga bategedde ebyo ne bawulira n'omusinde gw'emmundu engeri gyevaamu amaloboozi ag'enjawulo gano nga gajjudde ssebo n'ebisoko abantu bagambye nti ayabas kaakati omugezi bw'ati abanga asibamu ebyanguwa abantu bano wakati mu kudduka njagala nkutegeeze be batandise okubanga bawa olugambo nti why abasajja tubalengedde bali ku mmotoka ziriko ebyokulwanyisa by'amaanyi naye nga they are heading towards the provincial capital gye bayita Bukavu ebitundu ebiri mu South Kivu bingi abasajja bakulu bagezaako byonna okuba nkati mu kaseera kano babimaamira abo bannaffe ab'ebitongole eby'ekibiina ekyamuwanga amagatte naddala ebigabirizi by'obuyambi mu kaseera akazibu katubiyite humanitarian agencies bivuddeyo ne bitandika okuba nga bireekanaleekana nga bagamba nti abaaye embeera atengezeemu okubanga mu kaseera kano tabukamuko ajjukira bano bafiiriddwamuko ne ku bantu baabwe ennaku nga 2 emabega wakati mu ddwaniro nga lyongera okubanga liyenda akati batugambye ekiriwo olunaku olwaleero kiteeka obulamu bw'abantu abasoba emitwalo 7 mu katyabaga g'akaamaanyi kubanga bwe kibanga n'ebitongole ebigabirizi by'obuyambi bituuka okubanga lwakiri bisoomoozebwa mwene embeera nabyo tebijja kukkiriza kufiirwa basitaafu baabwe nga n'olwekyo bijja kubanga biyimiriza buyimiriza mirimu naye banaayimiriza emirimu bano abantu bulijjo kumpi emitwalo nga 7 be bagenda okusinga okubanga bwe batyo mukwano gwange bazigwamu tulaba wano mu bitundu gamba nga North Kivu ebitongole ebino kwegamba ebigebezi obuyambi bigambye nti tugezaako okwekennenya n'embeera mu bitundu gamba nga Goma n'ebitundu ebirala M23 byamalidde okubanga bweti ekwata bano bagambye mu matwale gano newankubadde nga kyo ekyolutalo kifaanana okubanga kyakendedde naye ate embeera ya bulijjo yo ekyali nzibuzibu batubulidde ebitundu gamba nga Nyirangongo eno yo abantu babulijjo lwakiri emitwalo 3,300 ababadde batuuka okubanga badduka ne babulira ebitundu byabwe emitwalo 3,300 bakomyewo naye mu kkomawo bagenda okudda ku byalo ennyumba zaabwe zakonebwa dda obusiisira bwamala dda okubanga bubengeya kati munnange naako okufuna kugamba okuzza eri omumwa nawo kati kafuuse ka lutalo yensonga lwaki bakugamba
nti mu bitundu bino ekyenjawulo kibalina tebakyawulira nnyo mizinga yadde ebikompolo ebibaluka naye ate obugabirizi bo babwetaaga nnyo. Tabbu gye bafunye ate n'abagabirizi b'obuyambi ke batandise okubeera ku bunkenke oluvannyuma lw'okubanga battiddwamu bannaabwe basatu nabo kati bagezaako okubanga mukwano gwange bagenda basotya busotya mpolampola. World Health Organization naye evuddeyo naye tugamba owaaye embeera naffe etandise kati okubanga bweti etukyankalanako. Tubadde n'amalwaliro mu bitundu gamba nga North Kivu naye byonna gonna kati gatandise okubanga gateteeganyizibwa nnyo mu mbeera. Men are destroyed while some other struggle to restore operations. Agamu amalwaliro bakugamba gasaanyiziddwa mu lutalo wakati w'amagye ga gavumenti ya Sekede n'abasajja ba M23. Agamu babadde bagaggala naddala ng'olutalo waliwo we lutuuka nga terukyamanyi musawo nga terukyamanyi mugabirizi wa buyambi kati n'abakozi ba UN ne batuuka okubanga mukwano gwange beetegula era nga kati bagezaako bugezi okubanga baddamu okukakkalabya emirimu egyo naye ng'ebintu si byangu. Kati no batugamba mukwano gwange atugoberera waliwo ebifo gy'abadde bagezaako okuyambira ku bantu abalina ebirwadde ebinene bano abakaaba obulwadde gamba nga kansa ebaddeyo bano abatawanyizibwa ne sukaali bano bakaba puresa waliwo n'abalina ebizibu ku mitwe eddagala lyabwe lyo terikyaliwo. And health workers are either absent or overburdened. Bino byonna tubijja mu World Health Organization egezaako kubanga bweti etulira mu kumbeera engeri gye bagisanzeemu olwaleero. Already otegedde abayeekera bongera kubanga basensera ebitundu ebyenjawulo naye ate eno ne gye bavudde bakugamba si birungi nnyo ekiri awo. Enjawulo nkubuulidde nti emmundu tekyatokoterayo naye ate embeera y'obuntu bwa bulijjo yo ekyayongedde okubanga bweti ezibuwala. Abadde bajjanjabwa olwagalwadde gano ag'amaanyi eddagala liweddewo ebitundu ebimu abasawo wuyo tebakyaliyo ate walala gye bali omuwendo gw'abalwadde gubasukkako nga tebakyayinza. Y'ensonga lwaki nti World Health Organization eri mu kulabula n'egamba tulaba kati ekizibu ky'obulwadde kigenda kutandika okubanga kyeyongera mu matwale gano. Endwadde gamba nga kolera obulwadde obw'omusujja measles meningitis mpox wamu ne TB bino basuubira nti bifuuse kati ekiraliikiriza ekirala mu kaseera kano ng'abadde bayinza okubanga bayamba ku munnansi tebakyasobola kubanga baakisesinga ebitundu bino. G'amazzi mu kitundu ekimanyiddwa nga Goma gye baasooka okubanga bawamba ekibuga ekyo nakati gabadde gakyateteeganyiziddwa newankubadde nga mu bitundu ebimu gabadde gamaze okuba nti gakomezeddwawo naye ebitundu ebirala tegannaba kubanga gaddirawo ddala. Ekyo nakyo nga bakiraliikiridde nkiyinza okubanga kikomyawo ebirwadde gamba nga kolera era nga mukadde kano waliwo abantu cases eziteeberezebwa ziri 6 suspected cases ziri 6 ez'abantu abayinza okuba kati balina kolera so nga ate 14 be bakafa mu kiseera kino kyennyini. Mukadde kano abasajja bakulu batugambye ba World Health Organization nti yadde ebisoomooza bingi era bikyaliwo ddala bakyagezaako okudeployinga medical supplies wamu n'ebyo ebinaayamba ku buyonjo okubukomyawo wamu ne water treatment supplies byonna lwakiri bibeerewo. Weema bongedde okubanga batwalayo asaako n'okutondawo ziweema eziyinza okubanga zibukaza abalwadde lwakiringa 10 lulamba. Kakati bwe tumala okubanga tuddeyo mukwano gwange gwe atugoberera eri matwale gye ziri mu kubanga zivugira abasajja ba M23 gye bayaayaana okuddamu okubaako ebitundu ebirala bye batwala. Batugambye ng'amagye ag'eggwanga erya DR Congo bwe gatyo nagakulembeddwa musajja mukulu amanyiddwa nga Felix Tshisekedi nago tegatudde. Gakoze ki? Ekyo kyenkomawo nakyo nga tuvuddeko mu adhan. Unasikiliza 107.9 PAL FM. Laba nno towulidde agambye nti lwaki onsiikiriza n'ekiwuliriza PAL FM. Watayo 17.9 PAL FM. Akalimi ka leediyo yo we kaggwerayo. Adhan ku 17.9 PAL FM ekuleeteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Solange Women Syrup, eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lyakakasibwa National Drug Authority. nga bali wamu ne Hamza Islamic Schools Eruwero. Tulina nursery, primary, kusani secondary. Okutuuka ku Hamza Islamic Schools, linnya taxi ezidde Eruwero. Oviremu ku DFCU Bank. N'ekipande kyaffe ojja kuba okiraba. 17.9
PAL FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamu ne Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Hamza Islamic Schools anti omwana olugendayo avaayo agenda ku university. Tulina nasale primary kusani secondary nga gonna gabawala n'abalenzi. Hamza Islamic Schools tusomesa ebyoluzungu tutuuza n'ebigezo by'oluwalabu ebya IPLE oba biyite sabia n'ebya idadi ku ddala lya senior 4 okutuuka ku Hamza Islamic Schools linnya taxi ezidde Luweero oviremu ku DFCU Bank n'ekipande kyaffe ojja kuba okiraba kuba oba oweereze WhatsApp ku 0772 53 37 oba ku 0704 16 65 29. edduwa ya adhan ku 17.9 PAL FM ekuleteddwa Kurafa Islamic Senior Secondary School endejjere bugumu ly'essomero lyokka omwana wo gy'alina okusomera liri ku musingi gwa busiraamu. Twaniriza abawala n'abalenzi ab'ekisolo n'abaveeka. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. edduwa ya adhan ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo ekuleeteddwa Kurafa Islamic Senior Secondary School endejjere bugumu ly'essomero lyokka omwana wo gy'alina okusomera liri ku musingi gwa busiraamu. Twaniriza abawala n'abalenzi. Essimu 0702 88 31 oba 0702 65 07 eno ye Ayatul Kursiyu ng'ekutuusibwako abafamire ya Muhammad Kigozi esangibwe Poland ne Switzerland. Ayatul Kursiyu ng'ekutuusibwako famire ya Muhammad Kigozi esangibwe Poland ne Switzerland. Eno ye aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International abakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development okufunira bannayuganda emirimu emitala w'amayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne Qatar. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Eyo yebadde aya y'essaawa eno ng'ekutuusibwako Fresh Mind International.